mutonda bubi mwenna mwali babi ne mugatta gundi amazzi ne gatomerega nanga makyafu ne gazaala omubi ekyo kyo tujja ekyobulwadde mukize emabbali mbwate eriiso lirimu ensanke mbwate olubuto lwazimbye nedda waliwo bye tuteetondera yes ekyo tujja kukyetondera omubi aba mubi omubi amazzi amabi gaba gasinkana n'obubi ne galeeta ekibi tujja kukyetondera nnyo birowoozo nedda mukwano ezinedda so ekyo tukivuddeko Desh sente ogenda zijja wa mukama wange ezo sente nga nnyingi anti kati muwulirize obuzibu we buli Zubeda kati yakutte wansi ne waggulu mukambwe ddala Desh bamusindikidde ekipapula lwakuleeta abantu kuvoola mwana okategedde lwakutuuza abantu ku pano Zubeda mukambwe akutte wansi ne waggulu baba luno lugenda kuyoola buli omu. Zubeda ogamba nti omwana wo mubi tebaamuvumye. Omanyi kye bayita okuvuma? Okuvuma kwe kujja nti Kalibala wa black n'ongamba Kalibala ogira ogwa brown oba omumaze sinza nakusonyiwa. Kalibala ndi musajja muwanvu n'onga kyovulaba wayimpa walanga ekinu oba onvumye. Okuvuma kwe kujja n'ogamba omuntu omugagga n'omugambo bwavu bw'oliko sibulabanga ekyo kye bayita okuvuma. Okuvuma kwe kujja n'ogamba omuntu awunya ekivundu naye ng'ataawunya bulungi. Okuvuma kwe kujja omuntu n'omuvuma ekintu nga ddala omuvumye n'omugambo oba musiru naye ng'ate mugezi. Kye bayita okuvuma. Naye omuntu wajjanga n'agamba nti omwana wa Zubeda mubi aba tamuvumye. Okitegeera. Okujjako singa agamba nti omwana oba awunya omwana oba biki awo aba amuvumye. Naye bw'agamba nti omwana wa Zubeda mubi aba tamuvumye kubanga mu byaddalo era omwana si mulungi. Okitegeera. Naye ate tekiba kivumo kubanga Katonda ye bw'atyo bwe yamutonda. Ate Zubeda wandibadde weebaza na Katonda. Kubanga kati omwana wo yennyini kati guno omwezi yagenda okufunira ssente ku YouTube kuba gw'oliko gw'oyogerako. Singa yali mulungi bandibadde bamwogerako. Weebaze Katonda amuleetedde okubeera ng'abantu kati bamwogerako videos baziraba ku YouTube akantu ke muyita akantu kati katambula. Wandibadde oyogera ku waani. Jesse kyo kibalize Katonda ate tebaamuvumye kijjewo gamba nti baavumye omwana wange nti mubi. Omwana oledde era mubi ebyaddala mubi. Omwana ye mubi. Mu byaddala ne womutunuulirayo omulaba nti omwana muki? Mubi. Naye baba tebamuvumye. Singa naye okujjako bali be nawulidde abayogedde ebirala abo bo baamuvumye. Naye omuntu yenna avaayo n'agamba nti Zubeda yazaala omwana omubi aba tamuvumye kubanga omwana ye mubi. Ebyaddala si mu bubi omwana mubi. Abaana ba Zubeda bavumye baki? Bakoze ki? Abaana ba Zubeda bakoze ki? Sonyiwenza abannayuganda sijanze nakwogera. Nalabyeko omwana wa Zubeda omu. I think the girl is a stickler. Kumusekerera mu nnaku y'abannammwe. Lwaki muba ataalira mu nnaku y'abannammwe? I read those comments and my heart broke. That's not nice. Nze kyova olaba abanaku bantama. Hey, the girl is so innocent. Even the boy. N'omulenzi baamuvumye. Teweebuuza mwavumye baki Zubeda abaana be baabakola ki? Zubeda no tavuma nno n'abantu. Zubeda mulabanga Zubeda I think ku internet kuno namulaba ayomba n'eyani olufiga only. Zubeda yetawena agenda basiba omu ku omu sekinnoomu y'olutalo lw'okuvuma omwana we agambye agenda lumaliriza agenda siba omu ku omu. Deshi ye kibaluwa kyamaze ddo mutuukako mbu lwa kuhostinga abantu ku TikTok page ye ate abantu abo ne bavoola omwana waani wa Zubeda. Kyokka eno bali ku Deshi ye ebipapula bamaze ddo mutuukako abalala beeyongera bweyongezi kubeera nga bagukumamu omulyo buli
Mukama Katonda wange sooka olabe embeera nga bweri naye nga sinabeera nga njikuteerako kankusaba subscribe nga ku SMX Media tojja kukola ngo missing updates naddala nga zino sirwa ku SMX Media nkujjukiza Nnaalongo Nabwire az'okubeera nga akuwonya abasawo abafera abalombeddwa ate omuntu n'atabaako kimukyukako mu bulamu bwe amakulu mu kyo sente zino ne batwala za bwerende agenda sobola nnyo okubeera nga akolako mu nkola y'ekinnansi osobola okubeera nga okyusa obulamu bwo mukubireko ku enamba y'essimu wansi awo ebisigadde obimulekere.